ehala kwemala grandi akazinga kali wakati wa eka 16 ng'era kasangibwa mu Brazil nga kamanyikiddwa nnyo mu nsi yonna olw'obulabe obw'amaanyi obukasangibwako nga ne gavumenti namba ya Brazil yatuuka okugaana abantu baayo n'abantu bonna okwetoloola ensi yonna okuba nga bagendako. Kati oli awo weebuuza kazinga kyako. Akazinga kano ke tugenda oba nga tunnyonnyoka olunaku olwaleero. Kusaba tuula kkalira tobaako wolaga kubanga tutandika butandisi. Akazinga kano ke twogerako kamanyikiddwa nga Snake Island ng'era akazinga kano kaliko emisoto egy'obulabe egiri wakati w'4,000 n'1,500. Okumanya kano akazinga ka ttabu almost buli step gy'okuba oba buli lutalo lw'okuba osanga omusoto ogw'ettabu oba omusoto ogw'obulabe tosobola kukamalako olunaku olw'emisoto emingi egisangibwako. Kati nkimanyi weebuuza emisoto gino eno kazinga kano gyajja gita okugendako era lwaki mingi nnyo okusinga ebifo ebirala byonna ku nsi. Kino kye twogerako kitandikirwa ddala miliyoni z'emyaka 1,100 emabega nga Ice Age yasembayo yakaggwa ng'emisota gino eno okuggyako kale akazinga kali ku Brazil naye wabula Ice Age eno okuggwa yaleetera akazinga kano kubanga akakutuwa ku mainland Brazil ne kasobola okubeera nga ko kasigala kokka ng'ate ekyennaku kwali kusangibwako emisota mingi nnyo ate nga almost kazinga kano tekuli predator yonna eyinza kuyiga gino misota. Ekimu ku kigikuumidde kazinga kano nga mingi nnyo n'okutuusa olunaku olwaleero kye ekyasinze okubeera emingi nga gisangibwa mu kifo kimu ku nsi yonna. Teweerabira okusubscribinga n'okulayikinga vidiyo eno webeera ng'ebadde y'amakulu gy'oli era leka komenti wansi awo oba olina ekibuuzo kyonna ky'obuuza tunegwako mu vidiyo enaabezeeko.